ayogere kituufu olwaki tonnyonnyola kituufu yogera ekituufu kye ekyaliwo lwaki toyogera kituufu lwaki tobuulira muntu nsobi yo nze kati nkusonyiwe muki nkusonyiwe kuki gwe bootuma bonna tobabuulira nsobi yo nze nkusonyiwe kuki abantu omulowoozesa abantu nti omukazi oyo mulogo nze sikulogangako naawe era okimanyi buulira abantu ekituufu wekiva yogeranga bulungi nze siyina nsobi eri ggwe anti singa omubuulira ensobi yonna yonna eyaliwo nze sikuyinaako buzibu kiwulira twali ba mukwano okimanyi nga tulinga baluganda baaba gwe weewala ebintu byonna byonna noga nti omukazi oyo nze ndi mubi nonsosola kwalinga kumboola nali nkwetekako bwetezi n'otwala omusajja kati oyagala nze nkukolere ki wabula bino byolaaja nabyokaba byompeereza abantu byokola otya Viki nkoye ebintu bino mbikoye kumbe yanneetooloola dda omwana ono bwe yawanga eddagala okulireetanga mu nnyumba ze nga simanyi kubanga bw'oba n'omwana wo buli wamu ekisenge akituukamu wali atuukawo kumbe oli siisi yamuwa buli kimu okukireeta mbutuufu ntuukiriddwayo okuba nnamawulire si gwe osoose omukyalo oyo alajjana nti nze muloga mu Katonda sirogangawoko ku mukyalo oyo ye yennyini ekimuluma akimanyi singa yasobodde okunnyonnyola mu kituufu kyakyo n'atanneekwasa nti naalongonze muloga siroganga ku mukazi oyo engalo zaye teziroganga ku mukazi oyo wabula ye yaloganga nze ddala osobola okumuleeta mu maaso gange n'omuteekawo n'alumiriza nti ddala muloga alimizi nti maama yali amaze okugamba omwana nti siisi tomuleetanga ewange olwedde kuba nali nja kugendayo nsangeyo ndowooza baze kyeyalinga akugira kyesaasooka kumanya omusajja n'agendera ddala nga otegeera otya nti omusajja bamututte omusajja wemmanyira nagenda mu maaso nga nasigala mbuuliriza nga ndaba omusajja n'awaka wennyininyini nawo yaviirawo ddala ewange nga n'essimu eyange ndowooza yagiteeka mu blacklist mwami naŋŋaana omwami oli atusuubuza naŋŋamba omwami n'oyo yajjako kko wano n'omukyala n'atugamba ye mukyala we naye ate ne tumugamba ate mukyala we omukulu ffe nga gwe tubalinaga nti oli twayawukanamukko naye ndi n'ono yali yaleeta ddoono yatwalayo kkodde eri mwami agenda okumbuulira ekifaananyi ky'omukyala nga ye mukyala oli gwe baŋŋamba n'omukyala oli omukulu gwaddajja nga ne balo tumulabako ewaagundi ewasiisiwo musajja omulala oli agenda okunnyonnyola ddala nga ye Sharon owange baaba nga ye wange yagendawoko mukyalo naye eyali mukwano gwange ate n'agattako eddogo ery'amaanyi ennyo twala omusajja tologa muntu gw'osanze mutamanyi mbeera gy'avudde nabba yes abasajja ekyo kya bulijjo bambi bakwana naye bw'aba akukwanya leka ate gwe kwemulisa nnyo kuga nti ono ate ye ogenda mugongobaza kubanga natuweesera mu butuufu n'engongobala omuntu okuba nti oli wa Mukambala n'odda mu kyalo era nga sikaani yasooka nga bino byonna tebinnaba banga mulimu abaana abo babiri ngenda okuddayo ekiseera ekirala mu myezi nga bwe gito ne baŋŋamba olina abaana baalimu babiri omu yakalira munda ku myezi ndooza gyalinga 6 kubanga omwana ow'emyezi 6 oba 5 oba omulaba nti mulenzi muwala mwana oyo yali mulenzi yakalira mu lubuto kati okusonyiwa kuliriddawo saagala muntu ansalire musango nti nze nyina kye nakola omukyalo oyo sikirina gwe wamukola ki kuba onyonyonyodde obuzibu bwe gw'ogamba yakuteekako embeera ey'amaanyi enzibu nekuleetera n'okuba nti oluusi omwana w'omu yabuuka ovamu otuuka otya okugamba nti kati naawe kw'omuddiza obusungu kuba kati wano ndabawo okuddiza obusungu kw'obujja saabumuddiza nze nejjanjaba nti ali bubi wabumuddiza saabumuddizaako nze neesalira amagezi ng'agange nenfuna omusajja eyanzijanjaba obulwadde bwonna
kansubye ndoozi obwandiko buyinza okuba bwadda wa mukyalo oyo kuba nze namugaa sina kye ŋŋenda kumukola naye musajja wattunyamba nze nve mu mbeera eno gye ndimu. Kale tubaaniriza buterevu ye musinzidde okubeera nga mutulaba n'okuba nga mutuwuliriza bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo gye musinzidde okubeera nga mukakkalabiza. Mukama tumwebaza olw'ekirabo eky'omukka kyatuwadde abakyali abalamu abatalina wa bukosefu bwonna mubiri and of course nga akublessinze ne business zitambula bulungi nnyo oba ebyenfuna byo bitambulira ddala nga bwe wabibala. Ayisa buyise engalo mu maaso ogambe alhamdulillah. Ate namwe abali obubi tubasabira okuba nga abayamba musuuke ensonga zibe nga zitambula bulungi nnyo ku saidi yammwe. Nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive. Bweri nkola yaffe video nkusabisa okugimpereka like kijambeko kubanga etambula ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde mutongole. Tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobole okuba ng'ofuna latest updates ne latest information. Amawulire tugakutuusaako mu butuufu bwago ate tugakuwanga gaakagwawo buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda. Ku mirimu egy'enjawulo gye tuddukanya naguno tuzze tugugguse. Nina omukyala eyantumye mbeko okusaba kwe kwemutuusiza newankubadde mpise mu kusiitaana okutuusa okusaba kwe eri omuntu oyo. Nina omukyala bamuyita Sharon yavuddeyo n'agamba embeera gyempitamu mbi yeetaaga ati bannansi bagimanye. There are some issues nze nga Vicky exclusive zenjagala okusolvinga out nenzikolako ebweru wa kamera nga saagala zijje mu kamera. Waliwo abantu abantuukirira Vicky njagala kunnyambako wano nawali nenkuwa buwi magezi off camera ekyo ne kiyita. Omulala n'omugamba twalikoze bwetti ne bwetti ekintu kiyite wano n'akugamba nze njagala kunnyambira mu kamera. So sometimes tutunula mu nsonga ezo ne tunoonya ki ekyokukola ne ttiimu yange then ne tutuuka ku conclusion bwe kiba kyetaayiza okujja mu kamera ne tukiteekamu, bwe kiba tekyetaaze ne tunoonya engeri endala ey'okuyambamu omuntu because omulimu gwaffe gwe gw'okulaba nga buli muntu abeera n'eddembe lye ate gwe gw'okubeererawo oyo omuntu anyigirizibwa mu mbeera zonna. So we twogerera nga bantumye nenzija ew'omukyala Nalongo Aisha. Nalongo assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Jebale nnyabo. Kale sebo naawe jebale ko sebo. Jampola mpola mama. Sebo. Mirimo gigenda gitya? Mirungi si mibi. Webale kukkiriza kunsisinkana. Kale munnange. Era webale kukkiriza butango bya kamera. Kale sebo. Nina omukyala ntumye. Omukyala oyo simanyi oba omumanyi naye aŋŋambye guno si gwe mulundi ogusoose okutumira abantu. Ndi omu ku abo baayongedde okutuma. Asaba kisonyiwo. Asaba kisonyiwo kyaki era mukyala yaani? Omukyala agamba yaliko omujjawo. Yakola ensobi ze yakola teyamanya musajja yamugamba bugambi yamwagala bibye naye asaba omusonyiwe byonna byayiseemu ali mu mbeera mbi. Ate nze namukola ki? Aŋŋambye obuzibu obumanyi kuba by'omutuusaako byonna biva gy'oli. Nga biva wange? Nga kijja kityo kuba nti biva wange. Ye omukyala omumanyi? Omukyala oyo oyogera bw'otyo nalinawo kumujja wange naye ng'ate saamuyina nti mu kusooka wabula ye eyayingirira eyanyingirira ate nga n'omusajja gwe yayingirira olwedde yali amumanyi kubanga yali fulendi wange ennyo nga tulinga nga baluganda era n'embeera gye yalimu okutuuka nti nze mumanya
we nalinga nkolera we yalinga apangisa okumpi awo n'omukyalo oyo yali mufumbo mu kusooka naye ndowooza ne balemaganwamukko nebba ng'ayina abaana be baali babiri mu kiseera ekyo nze we nakoleranga waawo kuba nze nali musuubuzi w'amanda naleetanga manda nga nyinawo ekibanda ntikkulirawo mukyalo oyo n'abeera ng'ali mu mbeera nga si nnungi baana yeewolawola mu looni naye nga olwokuba nti nali nfuuse mukwano gwe nga nze mugalantinga oba okugalantinga okumanyi yes nga nze mugalantinga looni eyasembayo neetuuka neemulemereramu kaawo namugamba kijja kityo okuba nti looni eno togidduukanyiza bulungi ati kati amasimu gankubirwa nze mbanyina osasulwa najja nampitira mu bizibu bye nange musajja yakola bw'ati yagenda mu kiseera ekyo nali sinnafuuka Nnaalongo nga sinnazaala balongo naŋŋamba omusajja yagenda nambuya nga bw'omanyi embeera y'ekikazi tojja gimanya kuba gati oli musajja ate okyalina muvubuka oyinza okuba embeera y'ekisajja tonnagiyitamu nnyo kinene naye ey'amaka ngiyiseemu si nnyo era kitono nakeera wakeera bukeezi naye ng'era olabika si nnyo kati munne bwanyinyonnyola namugamba netubeerawo nga tuli ba mukwano era yalina kawalake akaali akakulu mu kiseera ekyo yali alemeddwa okukasomesa naŋŋamba baaba kuba tweyitanga baaba omwana ono kakuyambengako emirimu tojja tofuna mukozi ngaye omwana oyo banansanga naye tibankwate naŋŋamba nedda kuba yali agenda mu siniya nga yakubiri omwana nemugamba kale nenkozesa ng'omwana we mu mpolampola agenda eka nanyambako awo ku manda bitya mukyala bw'amalayo looni nemugamba nti nga bw'omazeyo looni ddamu olyeyoko kalooni nanga ngenda kukasasuza ki namugaddayo olyeyo looni ofune ekyokola nja kukusuubuzanga amanda naŋŋamba baaba kyonjiyiriza kirungi n'alyayo kalooni akatono nemusuubuzanga amanda tandika nga bwendeeta nga muwaako gemuwaddeko bwente ntubeerawo mpolampola oba beevaawo okwekwana gye saamanya wali mufumbo nali mufumbo nga nyina omwami wange tuyina abaana naye ngaekiseera ekyo sinnafuna balongo nga nyina abaana bange abakulu tubeeraawo bantu batandika okumpa ku lugambo amba ng'omusajja muwakanira nga ne mukwano gwange muwakanira naye balonga tumulabe ewagumu balonga tumulabe ewagumu tekisoboka atandise okubaliga atandise okubaliga n'obawo omukyalo omu omukulu naŋŋamba naye nga ndaba bbaawo ewa mukwano gwo ewa siisiwo namugamba nedda olabika omulaba atutte ki manda ye yali agavuga olwo ye yali ng'atandise okugansuubulira ng'olwo nze emirimu egyange mingi musajja egigye gyafa kati ng'olwo ffenna tutandise bizinensi egyo emu nga ye yaganonayo kugakuŋŋaanya nze nensigala wano ku kibanda netutandika naŋŋamba ye mukyala najja nga ŋŋamba oyo omukulu naŋŋaye waye sijja kutabula mukyala we yali asula okumpi najja naŋŋamba siisi ŋŋenda kusenguka nemugamba tekirina buzibu naye osenguse ate wookolera naŋŋamba nti aŋŋenda kweyongerayo mpangiseeko kko naawalala ekibanda wenkolerako nze tewali buzibu ofunyeemu ng'olaba agaziye agaziye bambi kyekyakujjira nze nalowooza nti agaziye naŋŋamba kanfune ennyumba ne bana abaana bonna tubeere nga tulina we tukwaye kubanga ennyumba yali ruumu emu namugaa kyo kituufu ate n'omusajja yakulekawo naawe oli mukazi okyasobola okufunayo omulala naye ruumu eyo emu ojja kwonoonera abaana omwana omu n'asigala ewange nga sinnamanya kiriwo kyonna kyonna ng'era siisi kino bwe tutyo nga bwe tweyi mu mazima ekituufu nga ntegeerera ddala olwo omusajja ndaba atandise okyuka bw'agenda mu kyalo okuleeta amanda yamalangayoku ewiikisi 2 omwezi nga guwera okuba amasimu tebakyagakwata wayita omwezi nga gumu myezi 2 ng'akwetayo obwanda obutonotono ng'olwo watandise nga ntandise n'osuula ku mmotoka ate ezitali zange olw'ekibanda ekyange ekikaze mukubirako siisi oyina y'amanda ompeeyo naŋŋamba nina bwe yali emusapurayinga webale nnyo nga ŋŋamba nze baaba nnyina amanda nkuweerezeeyo konze ye oliriddawa naŋŋamba nadda wala nnyo namugayiyi wala wa wesobola kujja kulaba webityo nugeya webityo oluvannyuma ekituufu nemmanyira ddala nti siisi yatwala omusajja owange gwe najja naye mu mbeera embi ennyo
kiwulira nemmanyira ddala nti amututte mu kumutwala kumbe yanneetooloola dda omwana ono bwe yawanga eddagala okulireetanga mu nnyumba nze nga simanyi kubanga bw'oba n'omwana wo buli wamu ekisenge akituukamu wali atuukawo kumbe oli siisi yamuwa buli kimu okukireeta mu butuufu ntuukiriddwawo ko bannamawulire si gwe osoose omukyalo yalajjana nti nze muloga mu Katonda sirogangawoko ku mukyalo oyo ye yennyini ekimuluma akimanyi singa yasobodde okunnyonnyola mu kituufu kyakyo n'atanneekwasa nti naalongonze muloga siroganga ku mukazi oyo engalo zaye teziroganga ku mukazi oyo wabula ye yaloganga nze ddala osobola okumuleeta mu maaso gange n'omuteekawo n'alumiriza nti ddala muloga nze mu kusooka yaŋŋambye okuntuma wano teyaŋŋambye nti omuloga naye yaŋŋambye embeera gy'alimu yonna eva ku ggwe era muyambe nzije like twogerezeganye tulabe engeri gy'osobola okumuyambamu kati siyina nze we nsobola kumuyambamu oli sure otya nti yakozesanga mwana yakozesanga omwana okuleeta eddogo mu makaago ng'ate yali walako naye yagenda okukijjira bw'atyo ng'amaze okukireeta ate jjukira omwana ye yasigalangawo omwana nze namusigaza ng'era omwana oyo ajja n'agamba baaba maama kangende ndabe ku mami ko nze genda bwe yagendanga omukyalo oyo ndoza n'akola ki n'amuwanga eddagala ate eringi nga gwe yakugamba ewe wala gye yadda wala naye omwana yaŋŋambanga nti ŋŋenze wa maama lumu mbuuza omuwala ne mugamba ogenze wa maama olina transport naŋŋamba nnyinamu 10,000 namugamba transport wakutwala wa 10,000 naŋŋamba awamu nja tambuza ebigere alimizi nti maama yali amaze okugamba omwana nti siisi tomuleetanga ewange olwedde kuba nali nja kugendayo nsangeyo ndowooza baze kyeyalinga akugira kyesaasooka kumanya omusajja n'agendera ddala nga otegeera otya nti omusajja bamututte omusajja wemmanyira nagenda maaso nga nasigala mbuuliriza nga ndaba omusajja n'awaka wennyininyini nawo yaviirawo ddala ewange nga n'essimu eyange ndowooza yagiteeka mu blacklist nga ne bwenkuba eŋŋamba teriiko tekola ki olwo nenziranga mu kyalo nenninya waliwo omusajja omu naŋŋamba naye balo amanda akyaganona mu kyalo nemugamba naye agasaawa naŋŋamba simanyi naye ng'agaleeta neŋŋenda mu kyalo wetwajjanga amanda kuba bulamu nze nali namulagawo nti wano wetujja ye yalina emirimu egijje ne gifa nga oba gifudde tudde mu bizinensi lumu ey'amanda paka tokyalina kyogenda kukola otandike nga gwe okuleeta nze kennyini nze namutwala kubanga awasinga wali sayidi yeeyo waffe eyo mu Lukoola nemugaba wano otujjawo ne bamutegeera ne mmala ne ŋŋenda ewaffe ngenda ewaffe ne ntandika okutambulanga mu Lukoola nga nti n'emmotoka yakatwala emmotoka ejjudde ŋŋamba agatuusizaawa nga yagatuusizanga waka yampitamu atuuka n'agasuubuza oba agatunda mu kkubo kiseera ekyamanda gaali gatuuse okuba ag'ebbula nga bagakwatira musajja kyava ŋŋamba nti oba baamukutte nemugamba ye bwamukwala takuba ku ssimu n'essimu ye teriiko nze bwenkubako kati omusajja omulala ŋŋamba nti nemuga naye mpa ku yiyo okubira ku yiyo n'agikwata kuba olwedde yali akimanyi nti tujjawo amanda n'akwata ag'okuyako eddoboozi lyange nemugamba taatako esimu yange yabaaki ku yiyo naŋŋamba nti esimu yange nemugenda ate ng'ogikutte naŋŋamba najjako mwami naŋŋaana omwami oli atusuubuza naŋŋamba omwami n'oyo yajjako kko wano n'omukyala n'atugamba ye mukyala we naye ate ne tumugamba ate mukyala we omukulu ffe nga gwe tubalinaga nti oli twayawukanamukko naye ndi n'ono yali yaleeta ddono yatwalayo kkodde eri mwami agenda okundaga okumbuulira ekifaananyi ky'omukyala nga ye mukyala oli gwe baŋŋamba n'omukyala oli omukulu gwaddajja ŋŋani balo tumulabako ewaagundi ewasiisiwo musajja omulala oli agenda okunnyonnyola ddala nga ye Sharon owange baaba nga ye wange yagendawokko mukyalo kyenva mugamba omusajja ne mugamba nti olina essimu ennene
bwaddanga mukko okujja naye munkubireko ku kifaananyi wayita ebbanga ttono nnyo era omukyala ndayo ng'olwo naye asuubula ovakkedo ennyaanya nga nze bwe nabireetangayo n'amunkubira ekifaananyi nakimpeereza ne mugamba oyo baaba wange abazze kumulambuza eyo saalaga musajja oli mukulu ne mugamba oyo baaba wange tewabalaga mbeera saabalaga mbeera ŋŋamba kati nenzija nga ngatta byonna bye baŋŋamba ntuuka omwana nga era akyabeerawo naye nga bw'agenda ne mugamba njagala ondagirire ewa mami naŋŋamba sisobola kulagira muga lwaki tuli baawamu njagala kulaba ku siisi nali nnyina emmere gye ndeese ne muga njagala tumutwalira mmere eno njagala tugabane nindeese obummonde ewaffeeyo tulima obummonde muga nja mutwalira naŋŋamba mami leeta mbutwale muga njagala ŋŋende mulabeko omwana yasooba atambule agende neŋŋamba atyo yessaawa okutandika okuketta kwennyini nnyini neŋŋenda nga ngoberera omwana wa bodaboda gwe nayinya naŋŋamba nti gwe bw'otuulako ajja kula ne mugamba omwana oyo omulaba akaboda kaalinnye njagala okagoberera empolampola olabe gye tewaali wala nnyo ng'era wasingi 10 naŋŋamba waaviiriddemu mulabye omukyala ntuuseewo batunda amanda bitya owa boda kumpi we tukolera nga mubuuza osanze wa nga nedda maama waali awo ku kibanda nga nsirika nga nkubira omusajja eri mu lukoola mugamba omwami gyali eyo naŋŋamba taliiyo ajja essaawa yasimbuddeyo ssaawa 9 ez'ekiro ne mmanya nti kati bw'asimbula ku ssaawa nga 9 ajja kuba atuuse naye enkeera ajja kuba ew'omukyala nga ŋŋendawo wa bodaboda nga ntwala naye ojja kuntuukomya nga wali nga ŋŋenda olwaba okugenda ku mwami wange nga kwogakuba nakuba amaaso ava bwati mu kiigo kunaaba tawulo agitadde kuno nenyimirira nemugamba siisi baaba nsanyusa okulaba nga omanyi omuntu ng'atidde akatebe nemugamba asigenda kutuula omwami waali nemugamba naye njagala ompikiye ku mwami ayingidde sigenda kuyingira mu nnyumba naŋŋamba era toyingira n'agaanirayo nakala neŋŋamba okuba kunvunaana nayingira nenkuba kateni bwe nti ng'omwami atudde nemuga taata gyebale ŋŋamba kale ŋŋamba era bwe namaliriza nemugamba kaŋŋende kyokka kiwamugamba kyokka nandirwaniddewo nali siina kulwana nemmanya nti kati omusajja yamutwala kati omukyalo oyo bw'alaba nooza nti nkitegedde awe waali obuzibu n'alyoka aleeta buli kintu yalinga asuubula n'ensawo y'amana akyasobola ogisuubula nga nkyalina wadde 10 ogenda okusuubula obusente ne bufa n'omwana we gw'okyamuyina omwana olwo bwe namala okubategeera omwana we n'amutwala omwana bwe yagenda bw'atyo oba engoye yaziyisa nze nalaba agenda yekka kumbe ndooza buli bwe yagendanga oba agenda nga agizeyo enda okuyingira mu nnyumba ngaye ono agenza omwana nakubiyita dda nga sijja kuba simu naye omusajja yanteeka dda mu bulakalesi kati kandeke anti agenze nadda ku 0 nenzira ku 0 lwa mukyala nalwala lwa mukyala nendwala nentuuka n'okuva we nnali nenzira mu kyalo ewaffe lwa Shaloni gwe wasembeza Shaloni eyo sitole sandigizeemu naye kanjikuddiremu ye ekisonyiwo kyasaba gw'okimanye nti ekisonyiwo kikyamu kyasaba akisaba lwakwekaza embeera yonna embi gye nayitamu yonna yali ya mukyalo oyo Shaloni baaba kuba twali tweyita baaba kati awo ddala ekisonyiwo ye kyasaba nze ngenda kimusonyiyirawa ng'ate ye ekimuluma yennyini mu mbeera yonna gye wamusanzeemu agimanyi yagamba olina kumusonyiyira eno musonyiyirewa ekyamanyi kyeyakola kyosinzirako kyogamba nti tosobola musonyiwa kakati ekyamaanyi kyeyakola okuva mu nnyumba nze mwenali okuba abasajja kya bulijjo kyali kya bulijjo sandi kifuddeko kubeera n'omwami yali mwami musiraamu bw'ofuna akka ey'okubiri oli mu Aisha oli Shaloni nali sijja kifaako naye eyali mukwano gwange ate n'agattako eddogo ery'amaanyi ennyo twala omusajja tologa muntu gw'osanze mutamanyi mbeera gy'avudde nabba yes abasajja ekyo kya bulijjo bambi bakwana naye bw'aba akukwanya leka ate ggwe kwemulisa nnyo kuga nti ono
ate yo genda mugongobaza kubanga natugesera mu butuufu n'engongobala n'engongobala omuntu okuba nti oli wa Mukambala nodda mu kyalo nga kati okuvaawo okuga nti kangende nga olwo nalimuko olubuto lw'essaamanya nti nina olubuto omusajja otuuka okwekyanga nga ninamu olubuto omusajja oyo atuuka okwekyanga olubuto olundwala kati naye mu bwongo bwange namanya oba ddogo lye lindwaza kati omukyalo oli omukulu ŋŋendayokko munnyonnyola ampaayokko ku bidagala ebyokunaaba aŋŋamba naye gendawokko mu ddwaliro oyinza okuza nti ddogo nga si ddogo neŋŋenda mu ddwaliro eyo nga bankebera omusaayi banzijako buli kimu musulu saba muŋŋamba nga olina olubuto mulimu olubuto olukola ki lwe lukulwaza nga mpandikirawo eddagala ly'omusaayi bitya nga ndimira nga mbeerawo n'olubuto n'okimanya nti kati olina n'olubuto kati nyina n'olubuto lw'omusajja omubbe sijja genda mu maka ga muntu ogwo guba musango kuba ne bwakubirayo gwaba omulumbye ajja kuga nti nawe mbadde neetaasa nga mbeerawo n'olubuto nga mbeerawo bwendwala bwenkenenuka taddanga n'essimu ye tasobola okuleka yamanya nti ŋŋenda nkwata amasimu amalala nenkubira nga buli simu takyagikwata emyaka tinkoze ntya lumu nentumawoko ku wabooda gwe twakozesanga otwalanga amanda g'abantu ne mugagende wa Sharon omugambe aŋŋambire ku bba ajjeko Ken Sharon yamugamba genda omugambe nti gwagamba nti bba ono bba wange kyerondera taba mubbi owa boodabooda era yamuddamu namugamba naye toli kyerondera sajja ewa mujja ku mukyalo oli bajja ku kitundu kuno nga bali bameka babiri namugamba nyinza n'okukubira wano ewange wa boodabooda n'avuga najja naŋŋamba ava ŋŋamba naye mama ogenda kukola otya wa booda yamugamba nti nja kudda ewaffe sijja kufiira ero nja kudda ewaffe olubuto ne lugenda mu maaso naluzaalayo nga nduzaala emyezi ne giwera 9 ng'olubuto nduzaala nga yansibirako omukyalo oyo olubuto yategeera nti oli lubuto ŋŋenda ogenda mu sikaani aŋŋamba nga mulimu omwana lubuto lwa balongo naye tulaba omwana atya omu ambagamba kijja kitya nga dokita nyinyonnyola bw'atyo nga olwo ŋŋendawoko neyo kuba olwo nali nzize ewaffe mu kyalo olwo maama tandika okubeeranga ne maama naye nga nina olubuto olunene nga bw'okiwulira naye nga Shaloni oyo byonna nga biva ku Shaloni oyo maama wange nange ne kitange maama n'agamba naye lubuto lwawa myezi 9 jaggwako emyezi gigenda mu 10 nga ne3 okyalina lubuto kiki maama agizeeko ku ddagala omanya abantu abakulu saasumulukukeera kiwulira kati ekiseera kino wendi nazaala sigamba nti byakakati kubanga abalongo kati ba myaka giri 10 embeera erudde kati nazaala naye era nazaala omwana omu omulamu ng'omulala mufu ninawo nakato waswa eyali omufu ng'akulaga nti yakala naye nga mulenzi kati gwe awo ddala ku mbeerayo weetekewoko mu bigere byange olabe embeera eyo no I'm sorry to ask this n'ensonga y'abaana ye yagirimu Shaloni oyo ye yagirimu waliwo obukakasa ekyo bwaliwo ng'era yagirimu ye yennyini gwe embeera gye wamusanze mbw obanga wamusanze oba yakutuukiridde oba gwe oyinawe wamusanze wasula njagala omubuuza embeera muwalawe ye yankubidde muwalawe neŋŋenda nendaba nnyina nga ŋŋamba nnyina ali bubi nze era nnyina tasobola kuntuukirira kubanga akimanyi tasobola kuba era yampeerezako ku muwalawe ngeri gye nali njagala ennyo muwalawe ennyo era yaweereza ku muwalawe si gwe osoose ansindikidde abantu naye abantu nze mba nnyonnyola ekituufu ekiriwo oba ekyaliwo saagala muntu ansalire musango nti nze nyina kye nakola omukyalo oyo sikirina gwe wamukola ki kuba okay onyonyonnyodde obuzibu bwe
gwogamba yakuteekako embeera ey'amaanyi enzibu ye nekuleetera n'okuba nti oluusi omwana w'omu yabuuka yes ova mu otuuka otya okugamba nti kati naawe kw'omuddiza obusungu kati wano ndabawo okuddiza obusungu kw'obujja saabumuddiza nze nejjanjaba nti ali bubi wabumuddiza saabumuddizaako nze neesalira amagezi ng'agange nenfuna omusajja eyanzijanjaba obulwadde bwonna kansubye endoozi obwandiko buyinza okuba bwadda wa mukyalo oyo kuba nze namugaa sina kye ngenda kumukola naye musajja wattunyamba nze nve mu mbeera eno gye ndimu singa nalabibwako mu mbeera nze gye nalimu n'embeera kati gye mpuyayo gye bagamba ayinza okuba nga ye tannatuuka nze mu mbeera gye nalimu gwondaba wano kati mu mbeera eno naye nze embeera gye nalimu nga n'akaleesu tekanvaako ntya buli muntu okundaba eyali ammanyi mu mbeera gye nalimu emabega okundaba mu mbeera ate eyo gye nalimu ey'obulwadde yali mbi nnyo nga bw'okiwulira kati ye nze ŋŋamba musonyiwe nze musonyiwe namukola ki wonna we wamusanze njagala ggwe omubuuze oba yakutumidde ani oba mubuuze embeera eyo ye okujja wakati gwe baye tolina kyomanyi ye yasabye kisonyiwo oŋŋambe ontuukidde yaŋŋambye kimu nti akkiriza yasobya ayina kye yasobya mu ki lwaki buli muntu ayiga okwogeranga mazima abantu kubanga omuntu akugamba gundi waloga gundi naye nga tologanga ku muntu ayiga okwogera amazima nti omukyalo oyo nze namutandika era bw'abanga ali wiringi yenze kubanga tasobola nakujja mu maaso gange era ntumira butumizi nze ku kisa kye namukolera ku bulungi bwe namukolera omukyalo oyo nali mwambulukuvu nnyo mulambulukuvu nnyo gy'ali nnyo n'eri abaana be omusajja yamuzaalamu abaana babiri baatuuka n'okuzaala abaana abo omulenzi amwinamu abaana babiri omulenzi n'omuwala nabo yaŋŋamba abaana babonaabona nze ekisa kye nalina obwedda namugamba nti guli omusaayi n'abaana bange baana balya ekintu ekyo mpa abaana abo yanga tasobola kumpa abaana abo munja kubaloga nze siroganga ku mukyalo oyo simulogangako era bw'oba oyina w'osobola omusanga oba ng'ayina oba essimu yo gina nze simulogangako akubuulire mu mazima amatuufu ekintu ekyo bwe kyajja yo kubeera ng'ali mu mbeera omusajja yamuzaalamu n'abaana babiri abo yatuma ne ku maama we atumire ku baki ne mugamba mukwate abaana mubawe taata waabwe kubanga ekyamazima omusajja yadde ewange mulina omusajja amuddira namuddira Saalongo namuddira ye Saalongo wange ate nga tuyina n'abaana abakulu yadda ne mmanya nti manyifa abakyala olumu bwe bakukwana bw'olowooza nti gwe ogenda okubeera waggulu bintu bikyuka musajja yenna omanya abasajja olumu bafumbirako ku ddogo teddogo gye liri naye empisa yeze zisinga mukyalo ye yali amanyi nti eddogo ye ligenda okusinga kubanze we namanya nti omusajja kituufu agenze neŋŋamba naye singa teyandoga ne tubeerawo nti tuli babiri oba tuli basatu bajja naye ye yejjira omusajja ogambye yakomawo gy'oli muli mu mbeera nnungi nnyo nga bw'okiwulira musajja musiraamu naawe oli musiraamu yes n'oli musiraamu lwaki tokikola ku lwa ddiini oli si musiraamu omukyala teyali musiraamu era Sharon yeetuuma lyetuuma alabika teyali musiraamu Sharon taba musiraamu teyali musiraamu Sharon nno bulijjo mmanyi kuba mbaye neewuunyiza nnyo okugaa nti ate musiraamu yesi teyali musiraamu nze nali omusiraamu n'omwami ya musiraamu naye singa yali akkiriza n'afuuka aki ne bamuwoowa netubeerawo tuli mu mwezi gwa kisiibo tosobola kikola mu kusonyiwa nze sirinayo musonyiwa sirina kye namukola sirina kye namukola kati musonyiwe kubanga waliwo okugamba nti nkusonyiye Viki nkusonyiye ng'olina kye wankola Viki tolina kye wankola kati omukyalo oyo nze musonyiwe muki
ye yagamba namukola ki ali bubi ali kundiri ali bubi ali kundiri naye ndiri gyaliko ye ndiri nze nange gye naliko kaakati nze ebyandiko bitera okuba nti ndowooza bye byadda ku mukyalo oyo nze omwami yamponya mu byonna buli ekyali ekyange ne kikomawo ewange ekyali ekikye gwe mu kugenda okwenoonyeza eddagala yes yeah nze ebyandiko byonna kubanga omusajja ono yasooka kunsumulula lubuto n'enzaala sijja kulimba baali balukusibirako mu kisiibo kino nkubuulira ebigambo bya nti abaana nabazaalira mu ddiro lya musajja oyo kuba saalinawo obudde bugenda mu ddwaliro awo ne mmange nga waali ow'omusajja oyo lwaki bwe mbanga teryali ddogo lwaki nazaalira ew'omusajja oyo ne sigenda mu ddwaliro kuba bwe nagendanga mu ddwaliro nga bangamba siinaamu lubuto ne ntuuka okugamba dokita bannongoose dokita yambuuza tukulongoosa kuki temuli lubuto kiseera kyatuka nga temuli bagamba temuli nga mweruli bulungi nnyo era nga sikaani yasooka nga bino byonna tebinnaba banga mulimu abaana abo babiri ngenda okuddayo ekiseera ekirala mu myezi nga bwe gityo ne bagamba olina abaana baalimu babiri omu yakalira munda ku myezi ndooza gyalinga 6 kubanga omwana ow'emyezi 6 oba 5 oba omulaba nti mulenzi muwala mwana oyo yali mulenzi yakalira mu lubuto kati okusonyiwa kuliriddawo ebigambo bimpedde naye kyendaba omanyi okusonyiwa kya buntu ate omuntu kya buntu kya buntu kuba omuntu osobola okukeera ku makya n'ogamba nti ekimala kimala kati okuze nkuze era ni mukazi mukulu era naye mukulu era twali bakulu nga tuli mu ligimu emu kyovula nti buli omu yayitanga mune baaba kati nze yaŋŋambye omwe just asaba kumusonyiwa olw'ebyo byeyayitamu tolowooza nti ekimala kimala ate ekimala nze katukkiriza ffenna yakola nsobi yes tukkiriza ffenna yakola ensobi naawe yadde byakutuusaako nze sibimanyi naye ndi mutume obinyinyonnyodde ate ye teyabiŋŋambye tasobolera kuga buli gwatuma yenna tasooka mugamba buli gwatuma tasooka munnyonnyola elo mukyala Sharon gyebale kale mbadde ntuuse ew'omukyala ono Aisha naye aŋŋambye ebintu naawe wamukola bingi wantumye nkwegayirireko nga toŋŋambye kiki kye wakola ayogere kituufu olwaki tonnyonnyola kituufu yogera ekituufu ki ekyaliwo lwaki toyogera kituufu lwaki tobuulira muntu nsobi yo nze kati nkusonyiwe muki nkusonyiwe kuki gwe bootuma bonna tobabuulira nsobi yo nze nkusonyiwe kuki abantu omulowoozesa abantu nti omukazi oyo mulogo nze sikulogangako naawe era okimanyi buulira abantu ekituufu wekiva yogeranga bulungi nze siyina nsobi eri gwe anti singa omubuulira ensobi yonna yonna eyaliwo nze sikuyinaako buzibu kiwulira twali ba mukwano okimanyi nga tulinga baluganda baaba gwe weewala ebintu byonna byonna noga nti omukazi oyo nze ndi mubi nonsosola kwalinga kumboola nali nkwetekako bweteesa n'otwala omusajja kati oyagala nze nkukolere ki wabula bino byolaaja nabyokaba byompeereza abantu byokola otya Viki nkoye ebintu bino mbikooye era taddangamu okuntumira omuntu muddiremu muki ebyo byokaaba obwo obuziga bwa kirogo bwakaaba oyo gwolaba oyo n'essaawa yali oyinza okulaba nga bamuwa ez'okunywa akatunda ayinza okuba nga alina wazitwala okwongera okusira nyanzi akubulire n'omugyeko n'okumuggyako talina kyaŋŋamba talina
oba bakudduka nange abange era badduka banzirukako nga buli muntu takyanjagala buli muntu nga takyanjagala oyo yennyini nga yeyabikola emikwano gyonna gye yansanga nagyo oyo yennyini n'agyenzijjako nga wagira oyo omukyala mubi oba yali yakola nga buli omu takyanjagala kati nze musonyiwe yogera ekituufu kye wakola omuntu yenna buli oweenenya mu mutima gwo weenenye nti wakola kino abaana nagamba abaana b'omusajja obampi wabalemera lwaki tompa abaana b'abaze osigaza ababo lwaki abaana abanga tobabonyaabonya kuba abaana musaayi gwange babeere ne bannaabwe nabakusaba obozi obasobola walwala kati oligenda obaleetawo omusajja nga balina mpisa ndala nange nakabeeramu nze nonotuka n'okanzigisaamu nenkavaamu nenzira ewaffe nze jako viki jako kakati tutuuke ku nkomerero ya byonna enkomerero ya byonna enkomerero ya byonna tunoonye kisonyiwo ekisonyiwo tuli mu kisiibo kirungi kansooke nkwebaze butawala n'abaana ba sibalinaako buzibu abaana b'omusajja yadde yazaalayo bali abo bali babiri ekyo kankwebaze omutima ogwo gwe wakozesa ng'oli muzadde saasira abaana booli ye yayinza okuba teyasaasira babo kati gwe oli muzadde kuba nkulabyako obuntu mwekali saasiraako kuba abaana ayina abalala ayina abaana abalala ab'omwami wo be yamuzaalamu faako neekubali abagala okulaba ku nnyina nga ali mu mbeera nnungi embeera gye nnyinza mpozi omukolera mpozi mulagirye ew'omusajja ate agamba gwe nze siyina buzibu kamulagiryewo k'ew'omusajja oba simanyi oba nkyogere nantya omusajja nze gye nagenda eyambeererawo bw'anaabanga amusonyiye mu ekyo kyonna amusonyiwe wanaatamusonyiye saagala kuddamu kumanya bintu bya mukyalo oyo guno gwe mulundi ogusembayo okuddamu okuwuya emboozi y'omusajja si ye yaleeta ebizibu biri ku ggwe ebizibu biri ku nze kusonyiwaako nze mu mutima ogwange nze namusonyiwa naaba ng'akyali mu mbeera gyali nze namusonyiwa wabula kyenkukatiza nti ebyali ebibye byadde ewuwe ebyali ewange ne bidda ewange okiwulira ebibye nga byali bibi bibanga ebibye byebyadde kati era byebyandiko nange byebyandiko tilwakuba nti wakwata ebibyo ebibi n'obizza byali ebibye ebyo byali ebibye nze yansanga mu mbeera yali bweto yansanga mu mbeera nnungi nga nze nnyamba ye naye yenze weewunye natuka n'okumukubira mugambe mpeereza ensawo y'amanda emu yaŋŋamba taweereza basiru nze nali nfuuse musiru ekiseera ekyo nga y'amanda gatuukira wali wuwe kati otuyambye otya okubayamba kwe ŋŋenda obayamba kuba omukazi ali bubi kyekyamazima kwe ŋŋenda okubayamba bwe mubanga mukukkiriza oba akukkiriza kambalagirye ew'omusajja nanti naawe oliba olina okugenderako nga nnonaki nze bwe nali ŋŋenda yagenderako kusonyiwa yagenderako nze mu mutima gwange nze namusonyiwa era naye yennyini nnyini wakuba obusungu bunume nimugjeeko nze namusonyiwa kyekirala kyayagala asaba kimu adde mu mbeera gye yalimu muddewo nga we mwali nemba temuzzeewo nga we mwali toleeta naawe bitasoboka tuddemu tubeere ba mukwano atereere osanga oli awo mukwano gunadda tegujja kudda naye okutereera atereera agende eri abaana be ayinza okutereera osanga nga mbalagiriddewo kewa omusajja oyo kankulagirireyo osanga gwe osobola okumuyambako bamwebamawuye muyamba gwe toyamba nakati ndi mulimo gwa kuyamba kati ojja muyambako
bali bamuyambidde eyo bamuyambe balesha bamuyambye temudde wange emboozi y'omukyala oba ensonga z'omukyala oyo nzikooye muntawanya mba n'ebyokukola kati olwayo sigenze ku mulimu kale bampe namba yo ndagirira ndagirira wakiri pazzi kankuwa ku namba ye kubanga okukulagirira biwanvu kankuwa ku namba ye kamale gakuwa ku namba ye oba njiinamu muno simanyi kuba eyinza n'okuba nga nagijjamu neera wali tusobola okgenda naawe ng'ogenda nani nze wagenda bwe nali ngenda ku byange wagenda nange vikireka kuyamba ate oyitewo munnange anti obuzi oŋŋambye oyagala nkole nti nze ŋŋenda kuyamba ggwe kubanga wenkuyambira nti oyinza oga nti oba omukazi abakazi bonna bwe bakula baba n'emitima emibi kiwulira naye sijja kugakuba ate era togaana n'okuwasa kuba oyinza okuba tonnawasa kyali muvubuka muto tenga baŋŋamba wasa amba abakazi abakulu naye bw'oba wasizza tokwananga mukamukwano gwo nti omukyala wange alina omukwano kubanga ate okwane mukwano ekyabaleetera okweroga mmwe mwenna myaka nze saaloga Viki tontabula wongo siroganga ku mukyalo oyo leka kuntabula kati ali mu mbeera nnungi gwe gomanyi kati oze wa saidi eri mbuuziza bubuuza kuba mwenna mukulanganya kati lindako owolereze oli nze onfuddeko ate nazze saze mbadde manyi kunoonya saidi nze nazze kusaba kisonyiwo olw'okuba nti oli omulayi mu mbeera eri nze tewandaba mu gye nalimu ekyo kyekikulu kati oli kyekikulu ekikulu ntegedde obulumi bwo bansooke bandagirire ontabula olwo onzijjako kale ngenda kuwasa naye sigenda kuwasa bakazi bakulu ne bw'ona owasa omuto nga naye alina mukwano gwe ojja kulaba nti kubanga oli alabika bulungi okwane era ebyo byebizibu byogenda okubeeramu entanda gye nkusabirira nti bw'oba okwanya kale kwanako ebbali si kumpi n'olujja omwenzi omusiru lusebenjwawo mwebeereremu nammwe leka kuntabula okyali mwana muto tomanyi gwe bizibu muntu byayitamu kale akuba omusajja mwaddiŋŋana naye naye ki bw'oyogera ebibyo ennamba ngisigaza lwakuba omusajja mwaddiŋŋana naye omukazi bye yamuyisaamu omusajja kyemmanyi naye yayisibwa bubi koppa ennamba bw'oba ogyagala kyembadde ŋŋamba ate ze ebiseera ebisinga newe ebiseera ebisinga ki ebiseera ebisinga mwe muleeta obuzibu mmwe ate lowooza eriyo aleeta obuzibu mwe mukwana kiwulira era tukwana bakazi ne mukkiriza oli n'akukkiriza mwomukkiriza olaga nti naawe obwongo bwo bannange leka kunyiiza ate olwedde wanyiizizza dda teekamu 07778 9 2 9 41 oba nyanguwa gwe tewasoma wasomera ki teekamu 07789 63 19 6 oba togikutte gwomanyi mutawaanya abantu kale Airtel togisomye osomye MTN